Bano be bamu ku balamazi abasazeewo okulamaga ku butaka bw'omujulizi Ambrosio Kibuuka ku kyalo Ttamu ekisangibwa mu munisipaali y'e Mityana. Bano olutuuse mu kifo kino batandikiddewo okuyimba ennyimba eziwaana abajulizi ba Uganda wakati mu mazina. Oluvannyuma balambudde ekifo kino omujulizi ono we yakulira ng'awaka basanzeewo omukadde Josephine Nabaggala ng'ono ye nnamwandu w'Amatiya Migadde omu ku baalina oluganda ku mujulizi ono. Bw'atyo abuulidde abalamazi bano ebikwata ku mujulizi Ambrosio Kibuuka. Muganda w'ono n'amugamba omanyi nina omwana omu omulenzi yalina abawala 22 naye n'agenderako naga nti agende bw'anaakulira mu lubiri osanga bw'anaaba akuliddeyo bajja kumuwa obwami bebawa amasaza bebawa abakireko omwana waffe agenda atendekerwewa akulire mu lubiri. Agamba ng'amaze okusindikibwa mu lubiri gye yasanga abasomi b'eddiini naye n'abeegattako kyokka nga wayise akaseera bakitegeera nti bayinza okuttibwa era ye n'akomawo n'asiibula bazadde be. Eriyo abazungu abajja abasomesa eddiini naye bagambye waliwo olutalo oluyinza okulabikawo bayinza okututta bwe mbanga sikomyewo ti nange engeri gye natandika okusoma ate eddiini njagala nyinza obutadda kati eno bakadde be ne bamugamba toddayo ate otegedde bagenda kubatta toddayo n'agaana bamugambye bamuwe irizi gy'aneesibwa baleme okumutta nti eddiini gye tusoma kyetukkiriza kusinza biki n'eyirizi yagigaana. Ng'azzeeyo ebbanga teryayita ddene bazadde be ne babategeeza nga bwe yali attiddwa n'ayokerwa ennamugongo ekintu ekyanyiiza kitaawe kuba ye mwana omulenzi yekka gwe yalina. Talese namusika n'asooka n'anyiiga yasooka wano n'avaawo yafiira luddeeyo ng'ennaama kuliraana ennaama eyo gye basooka okumuziika. Ng'amaze okufiira eyo gye yali yasengukira abooluganda lwe beekuŋŋaanya ne bagenda banona ebisigalira bye gye byali byaziikibwa okukomezebwawo wano ku butaka era ebijja bye nakati weebiri. Kuba ye yagenda lwa busungu naye bano oluvannyuma ab'ekika oluvannyuma bamunonayo ne bagamba omuntu waffe tulina omunoonya tumuzze ku butaka era kwe kumukomyawo n'aziikibwa. Wabula abooluganda lw'omujulizi ono Ambrosio Kibuuka si basanyufu olw'ekifo kino ky'obutajjumbirwa balamazi ng'obuzibu babutadde ku bakulu mu ekereziya okwawula ennaku z'okulamagirako wano ne kutegekebwa ng'okulamaga okukulu okw'ennamugongo kuwedde. Olunaku olwaffe ati lwe tulamaga wano abalamazi baba baggwayo dda abaddayo ewaabwe nga baddayo dda waliwo lwe twalamaga wano ng'ennaku z'omwezi 2 Julayi kati tugenda kulamaga wano nga 5 naye tusaba ekifo kyaffe kyokera okukulaakulanyizibwa naye kibeereko ng'ebifo ebirala ebizaalibwamu abajulizi n'olunaku lwaffe olw'okulamaga tusaba batusoosowaze nnyo. Abalamazi bo basanyufu olw'okulamagako ew'omujulizi ono eyali omukubi w'eŋŋoma mu lubiri. Omujulizi ono atutumudde ekitundu kyaffe kubanga abalamazi bangi buli ajja alina okutuuka ewa Ambrosio Kibuuka. Naye ndi musanyufu nnyo olw'okubanga nti nfunye omukisa ogukyamako okulaba obutaka bwa Ambrosio Kibuuka wazaalibwa. Nanye ndi kusiima omujulizi Ambrosio Kibuuka owaffe ekiro musaayi nkayeezi gye waaviira mbadde mpulira buwulizi naye era ne taata we bwe baamuziika ndabyewo bulungi era nyina essanyu kubanga olugendo lwange luno lubadde lulungi era nsuubira n'ebizibu byange byonna bigenda kuvaawo. Aba omujulizi Ambrosio ekifo kuno kwe tutudde asobola tukulembera n'olw'amagulu lwaffe lwe tukyalimu nga tutambula tusobola okutuuka nga tuli balamu. Badde yeeyo mpulira abantu bamwogerako naye nga simanyi gye n'omumanya nga simumanyi bulungi bwe bamuteeka. Nakati abakubi b'eŋŋoma nabo beekwasa omujulizi ono Ambrosio Kibuuka okuba omuwolereza waabwe.